kulikayo nnyo mu kuwummulako. Salt TV Omunyo Live tukyatambula ffenna ekitundu kyaffe ekyokubiri katukitandikire ku bantu abalina okusoomooza mu kulaba wamu n'okuwulira kakati n'abadde basanga okusoomooza okutali kumu naddala mu nsonga z'ebidduka bute bwe batambula mu n'engeri gye bayambibwamu naddala mu zitakisi mu taxi park eya Usaafi waliwo abasomeseza aba takisi ku bubonero bwe balina okukola singa babeera basinkanya abantu abali mu mbeera eno. Abagoba ba taxi mu paaka ya Usaafi bongedde ebirungo omulimu gwabwe bwe batandise kaweefube ow'okuyiga olulimi lw'abakiggala n'ekigendererwa eky'okubaweereza nabo awatali kibalemesa. Susan Kagona okuva mu Plan International nga bano batabakanira ddembe ly'abakiggala yakulembeddemu okusomesa abagoba ba taxi. Tubadde tuyiga just basics tusobola kumalayo olulimi lwonna naye nga tubadde tuyiga just basics ez'olulimi lw'abakiggala tusobola tya okwogezaganya nabo nga bayambibwa ngeri ki gye basobola okuyamba abantu baffe bakiggala singa babasinkanye mu mulimu gwabwe gwe bakola ogwa taxi. Omusomo guno gukulungudde ennaku 3 era abamu ku bagoba ba taxi abasomeseddwa olulimi lw'abakiggala batutegeezezza nga basanyufu nti bayize bingi. Tuyize leetaazi tuyize okwogera n'omusaabaze nga badazze alagawa okumwaniriza emiwendo kati awo jakuba bitwanguyiramu kwenye kuba luli omuntu yenna defu abadde ajja n'ateekawo embeera nga tutegera byayogera nekitegeeza nti ne ba client bagenda kweyongerako mu mulimu gwaffe naddala kusaidia abo abantu abaliko obulemu. tuyiga okuwandiika amannya gaffe n'ennyukuta zonna zitegeera n'emiwendo nga oyinza wakubuuza nti ontwalira mmeka osobola okumuddamu nti bweziti nti nsaliraako okuteeseganya okwo kwonna kwonna netukuyiga. Aliru James omu ku bavunaanyizibwa ku nzirukanya y'emirimu mu paaka ya Usaafi asiimye ababawadde omusomo. Twongerere ddala okusoma n'ebyetutannakola ki n'ebyetutannasoma kubanga bingi madamu agambye atutoleddeko buki butoolezi so n'olwekyo ekintu kyonna kye tumaze wano bwe mulaba tubaddewo okumala. Abalala baliko bye bayize bongedde okutubuulira nga bwe bayize olulimi olw'omugaso ku bwereere era kati mbu balukuba budinda. N'okubala essaawa okubuuza nti essaawa mmeka kati essaawa musanvu nazize essaawa musanvu bweziti essaawa z'olweggulo bweziti. Era ennaku 3 pulaani zetuwadde badereva bakifunyemu era bongedde okufuna obubonero obw'enjawulo okulaba nga baba basaabaza abantu bakwatagana nabo bulungi. Victoria Atelunna nga y'omu ku bawomye omutwe mu kusomesa kuno atubuulidde obuzibu abaliko obulemu bwe basanga mu by'entambula. Naye ate ne tukizuula nti abaana abaliko obulemu bakiggala tebalinawo engeri gye basobola okwogera n'abavuzi b'entambula. So ne tuleetawo guno omusomo era abavuzi b'entambula basooka okuyitamu mu training eyasooka be baabusaba tubalekere. Byachambadde Lawrence ku Salt TV Omunyo.